Ato nakolejjo social media yasuseeko ey'emboozi ya Pallaso ku byali skin. Izo songa nti Pallaso ku byali skin esokanjukira bouncer go bayiwa amanyi. Ngane mu myejo. Ejo. Yasiga. Bambi navundira wakamwa. Yo bali ate ngena munoonya akambulira ali atya. Ali better kati. Ebyuma ebyekikulu ibambi. Nduna kuyiwa amanyo bannaye. Abakoze bubi. Kakati bannaye. Eno tugitandikirewa. Pallaso ebigambibwambu ayagadde agenze ku kizimbe kyekimu. Ani Nixon yali agenze ku kizimbe kyekimu Pallaso wakolera rehearsals. Kakati we wavo lutalo gye lutandikire eyo. Naye akuba emboozi eno yeewuunyisa erimu ebitasoboka bingi nga agensikira okutambula n'abantu nga 15. Mwenze nalowoozezza ku bantu 15, abantu 15 nga bayingidde wano. I don't know about abantu the number exactly the number, but as far as I know abantu abeere makindye we yadda. Eri avaayo we upgrading kati abeera apa nkere apa makindye. Yeah. So bagamba abeera n'abantu bayitirivu. Naye 15 bamanyize ate 15 kyengamba nti the number could be like too much. Naye era nabo babeera nabo bangi. Kubaganze tannyo kula abantu nga bayita abantu boolwala okujja okulambula ku TV yaabwe. Bayinza okujjanga 10 babawulamu shift singa 5. Neera ezo shift zibayawulamukko. Ngera bayitirivu wano wabo wajjudde. Kakati noga 15 bali wenkana bwatya. Kati kwefusoko gwe wonna zanya wonna wogitandikire batugitandikire ginyonya. Kubeera nayo yabalalu. You know me sit ya, you know me sit a danger. That's why I say koda. You can better me, a man better bon. We born aneloli, we born very lucky. Nobody nyenge, nobody waya. We born aneloli. Atekawo embeera kati mbadde ndyawo ndi mu rehearsals. Azze n'abantu kumpi 15 bayingidde rehearsals. Baziyimiriza okutegeera tugezaako mugamba njogerera mu luyaye gwe tonaliwanika tonnatuuka kwogera kati eyo omusajja ali ene nze bye bintu bye nasooka okukola case ne mbivaamu era munansonyiwa ka video kayinza okuba kabi. Okubidde kibanda waffe n'omugamba ajje simanya mu press conference yo simanya mbu akubira akalango kashoyo bichichi nera kibanda abadde takulinako buzibu niwaba agenda wuwo agenda n'abantu aba era tubaddewo ewakana agaya agenda wa Pallaso naye mwe temujja security yonna n'agigana n'agenda n'abantu aba olutuuseeyo abantu mu kazimbe babadde abantu nga 50 nga balinawo waliwo abalina ebiso abalala bakutta amacupa olw'okweyagala show yetrendinge mwana okitegeera naye nga kyoba omanya Pallaso olugudde ku ghetto mwana tolugudde ku muntu ye n'abala olugudde ku ghetto kawedde mutta. Ekisokera ddala security yali skin nga nayo yeetaaga security. Oyo omukuba kulutu. Bajje no tebannayogera. Bajje n'abeerayo. Ono kulutu ssebo gano ge majje g'okutaka. Kaakali bwe twagala tutandikire. Pallaso agamba alien skin. Ono se omwogezi w'amagye. Era kali munagolozo w'amagye. Bakadona Katumba amala we. Twalina ono yayogeranga amagye yali ani. Yayina bode. Naleka kati olaba. Uganda batuzanya mu vyegera kwa temanyi kiyindi. Tambwa biyindi binyiza. Tutandikire wali Pallaso agamba alien skin yaze n'abantu nga 15. Kati bamutwala mu kifaananyi. Kakati abana abasoose be bamu kubali mu line. Bebuuza olaba tuli 15 nze ndi waata ne 10 kiri maaso eki. Alage. Obaba kati bano kibebuuza.
kati bo batambula batetuukayo mu nsigira akafaani ono agamba nze ndi wa 5 kati 10 kiri mabega njagala mbuuze 15 ekyo kitambula kitya okutuuka wonna we kiraga yamu batambuza bigere bakaba basindika emmotoka kuba n'emmotoka situlira nti etambula enamaanyi gaayo 15 ziba takisi nga mmeka buli takisi etwala abantu 16 katugambe n'avuga ne kondakita waabwe bantu 10 excess 18 so alien skin yakute taxi nga 30 n'agakuba ku kalina ya Pallaso gyakola ki gyakoyako lihasi so ekifaananyi ky'abantu 10 beebo bazze ne basalako Pallaso taxi nga 30 bazze kuba Pallaso kati ate ku lutu yatugambye gundi alien skin yagenze n'abameka babiri n'asanga wa Pallaso 10 era security yagige musigalo no Pallaso omuntu wange mwesobolera ate agenda tuga Pallaso nga Pallaso yalina 10 ngaago balina ebyambe balina tanka balina kati ekifo kyonna kyaddemu abantu 2 so abantu bono 50 n'abalina sikini 10 be bantu Pallaso ekifu tekiyinza musala balina abawagizi bayitirivu ekyokubiri banna polisi ya Uganda ng'eririniye nti obuzungu nga bubasuseeko alien skin n'abuuka ku mmotoka ne mwesega bwesezi basuse nakubanga abaparkinga n'abuuka ogiraba bana this police oh my god obalaba okibaira ikakyuka musi eri yaliwo mu biseera by'okulonda ani kati yengo eyizo obategeko okulonda leero eno police oja alien skin we yavudde omusirikale yesetudde we yetuulira bijabuuseeko omusirikale talina kye yakoze wadde okuvaako okumugoba bagamba ne these boys oh my god tebalina ku strablets awo kwa odduka omusango nze kuva banyumiza polisi ku kazibwe kapo nagita anti kazibwe kapo agenda akuba oluyimba emmundu twazza kugombolola polisi ng'eraba oluyimba teyalufaako polisi egenda erinda kazibwe kapo alanze ekivulwawo ku kalenda wabula wiiki egyo nemuyita ye reporting emmundu gyezza kugombolola efaanani era yagijjawo ekyali mu kasenge naye manga gye nategeera ne polisi naye kakati wali abantu abagamba eno stunt eno stunt naye stunt eba erimu oluyi era tukulidde kumpi nangolo kubanga bwobanga olwo oluyi nange bwemuba mwagala mbakyalire tujjakyala nze njagala omanye omuntu yenna ajja n'akyali wange ngenda kukyalira leero bano lwe banyimiridde wakati ne kati tuli mu kkubo tubadde tujja nze taafa yayimiridde wakati taba kuba taafa ne sikwadi mbadde nze ngenda kukyalira nze buli bwe bankyalira ngenda kukyalira kati bwoba toyagala kukyalira gamba abanyiga bo baleme kukyala kuba tebali welcome iko bwoba owuliranga ebyokumalako emirembe bye bigenda otunuulira tutemwezo ebyo mbikola nesi byenjagala nemwe mbanga abaniga bo baloza bali kaali boy mubitandisani asoso kuba mutabani wange wandewo abakubyeko ojja n'obwo bwana obuvimbavimba obwo bwakayiga okulya buchipsi ne bumvimbirako obwo boy nze nyimbira milioni 15 simbubi agala mulooze nti ndi wakutawoni nze mbabongako nenewombeka kuba lyendabye bingi boy ndabye ebintu mwana obanga toli mukwano gwange ng'ekitiibwa tokimpa sijja kikubanja gwe sigala eyo nsigala eno naye bwobanga ogenda kubanga ate tukwatagana ate nga baddoga bo be bajjanga bo balooza mbuze ndi muzeeyo olwo wenaweze emyaka 6 mu kagaali temugenda kujja muntu ulengako nze ngenda kaddiwa n'eccepe zange bino si byamaanyi naye bwobanga oyagala emirembe nagyo nzoni sirimu ebyo so waliwo embeera oba tewali mbeera boyi wange kasima nange sikuyinaako mbeera kati controlling eyo obukolwa abo nange controlling eno abantu bange tugende maaso mama abamayanja kulikayo muleeba watuwa ku baana batambuza eggwanga ono naba yakatuta oli nga tukwatawo obanga tonnaterera bulungi olabako konojja kubanga munanzitanga nakava ku operation tukatagala kuva kuti kati beba bakyaye bakulisa ku kyalo kulikayo kana kikalenzi bannange congratulations n'akalala ne kajja kulikayo ne webale singa tuli kuki ebyo nno naye ali anyine ekyamukubiza tatulabe
kwambala awakasenge kaliwo mwayambalira nedda essebo abasajja abakulu abatamanyi katono serebu singa abasajja ne Pallaso gyanamba kati kukyogedde zolya kyampugudo tumaleyo mwana bano atwagala omukulu naye wayambalirwa mbitiibwa kati kukyokatikotaso mugeraganya kuba Pallaso tumaleyo tewatena wayambalira Saymore Musafiri Solomon Musafiri gemanya gange so tubadde wakawani wa Pallaso sajja ne batulumbaawo ne batukuba bubinyo ndozo mulaba banfumisa ekyambe ne bajjaawo ne bankoze bubinyo muganda wange bamujjako essimu bamukubye simanyi mulese na mulwaliro kati wengeri wano batukubye era kati nzalinga awonye okubanga muganda wange ekibadde eno si kirungi yadde n'akamu. Embeera ebadde etya? Embeera omusajja ze banziruseko kale banziruseko ne bankwata kati musajja wankwatidde nanga omusajja najja nagamba ng'oyo omusajja wa Pallaso nze mbadde sibimanyi ebyabo babiki sibimanyi omusajja najja nankubye bwe bangambidde ng'oyo omusajja wa Pallaso omusajja najja nankola ki nanfumita ekyambe ku mukono abadde ayagadde kunkuba ecupa n'enziruka kati oyo nabadde yanfunsiza dda nga yankutte nankuba ekyambe ku mukono nga bankutte nga banyi nga sirinawe nkola ki asirinawe gosulawe wa Pallaso sulaawo kumpi awo wenyina oli neiba obadde bweru mbadde bweru then wempulidde ti ebintu biri bweru nga njagadde kola ki yingira mangu kubanga mbadde sinabayingira munda then wenjagadde yingira mu geeti abasajja ne bankwata bantuzaako ebintu bino muganda wange babadde nga bameka muganda wange abasajja olaba ne banna bali wano tekuli na ababadde bangi ate nga migo badde balina emigo kale egitiisa kubanga nange singa sabadde omuntu w'amaanyi badde siwona kubanga muganda wange kati sawa zino mulesewa mu lwaliro lubadde lutalo lwennyini Musafiri ani Safiki omanyi nasooka erinnya ku Musafiri nawulira ku maama Nabbanja pozi maisa ku musajja gwe bayita Musafiri gwe nsoose okulaba nga bamufumisa ekyambe bambi Musafiri njagala ekisooka olambe ekyambe ekyo we kiri kibadde ku mukono gwa kkono kayagayingira ddembe lya Musafiri agambye era yawonyeewo era ye w'amaanyi on a serious note kakati ekyamu kya Musafiri kinga masasi gagula plasta agireete neno yadde yakeera wali mukubye mu mbiriizi ate nedda mu kabutobuto twamaliza liri mu kkundi naye kakati on a serious note first of all webanga stunt ekibuzo kyange ekisooka nti ffe mawulire tuba tufunyeemu twatandise okukola I think 10 minutes ago tuli ku mboozi y'emu kitegeeza abaagala bakonsuma ba bino bafunyeemu ekibuuzo nanyini concert afunyeemu ki maybe awareness nti Pallaso naye kino kisobola okusuka abantu nekibatwala mu show kyekimu kubisikiriza omuntu ogamba ne Pallaso akuba yakubye katugende mu show ekyokubiri is a leader mu federation kigattako ekyo kati ekyokubiri ddi omuyimbi agenda mu concert yeetaaga stanti nga zino singa eba stanti kitegeeza nti waliwo wabaawo ekibulamu buli omuyimbi bwadda mu bubadde obufaanaganako bwe buti ng'agenda mu concert kitegeeza nti ekituleeta mu concert kiyinza oba tekimala research yakola stand ki kuba ye yakasooka yasembye wano yuugumya aye yakola kaali kabadi ki kasijjukira baasiika omuceere ogwoma ku papaazi abantu bagwettanira nnyo so bino byonna tubirabye naye on the serious note kati nga tuzze mu bya ddala bw'ebanga stunt nkunze nganze ku side ya Pallaso there is something to worry about webanga stunt weba si stunt then kino kibi kubanga mulimu ebigambo ebitali birungi mu society mwe tuwangaalira ng'okulumba okulwana okwefumita ebiso oba ontegeera maybe n'okubuuka kabangali ya poliisi kubanga bavuga bagenda okubuuka kabangali za poliisi nga balowooza nti zibuukikako
ekitasoboka nno nze nno mbabuulidde poliisi y'e Kampala nga yakunonye era bwe tubanga ddala nga ogambye nti bwe tubanga kati bituufu embaamu ebyebiso tujjukira incidence ya Rabadaba tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu cases ezifaanaganako bwe zityo so tuba tulina ekifaananyi kye tupaintinga mu society abantu abamu baafa saa zino tukyalina ne question mark lwakuba omufu ye yagenda tasobola tugamba nti kyali bwekiti ne bwekiti naye nga be bantu amannya agalinga gali tagged ku kulwana n'okulwana so we've had this before naye bingi byabawo naye kitegeeza tewali kye twayigamu kale byebyo either way we biba bituufu ekifaananyi si kirungi ku side bad black ayise ghetto bakoleki avuddeyo naga alien skin totuula ghetto terumbibwa bwetyo mwenna bannaghetto muveeyo n'agamba bakwe Pallaso bamwabye embalabe bintu bya bad black saagala mumbe kigambo kyonna bad black yatandise spa gye batera okuzinyigira nayi ayo yaguze kana akuma oke na bakakutunuza mbwe kati gwegera ku platinum gye buli bwe banenga abanyiga blackhead bichi byasukana banyigeze embalabe nene agamba kale kakati awo noza tuveewo